omanyi waliwo ekintu kyolaba oli nakwasa ennaku oba nakwasa ekinugu kati nange nawulidde ekinugu nga kinkutte nempulira ekintu nga kinnyola waneeno olw'ensonga onugayi yakoledde eddala ekindi mu bwongo engeri y'okuproposingamu eri omwagala wange yennyini nnyini onugayi kye yakoledde eddala omanyi omuntu oba alinga ng'eyankopye bukoppi oba yampulirako nga mbirogootana oba yampulira nkigamba ani mbu nze njagala okuproposingira mu nnyonyi mu helikopita kati naye kye yakoledde eddala kati mpulira ekinugu kinnuma lwaki ansoose okubeera ng'akikola kubanga naye ddala kituufu abagamba mbu abalina ssente bali ebiyidde naye sooka olabe eddala naye ddala ng'omala ng'okyawagayinga oyo omusajja bambi yakutte girlfriend we bulungi nnyo n'amuteeka mu helikopita ne yeewujja waggulu mu bbanga agenda kukola ki agenda kubeera ng'asaba mwana muwala obufumbo bw'atyo helikopita bwe yagenze waggulu mu bbanga ogenda okulaba site wa gye babadde bali mu kubeera nga balaga nga waliyo ekigambo Will you marry me Nadia bannange nga kiri eri omanyi okubeera ng'okirabira eri waggulu ku musenyu oba bazimbyeyo naki okulaba ebigambo birabika bulungi Will you marry me Nadia kwegamba bambi mwana awuliranga ekitiibwa kyonna kimujjudde nawuliranga laavu yonna yonna emujjudde nasooka akulukusaawo amaziga kwegamba nga nange ebindi mu bulowoozo kubanga nange nina pulaani y'emu ey'okubeera nga ngenda okubeera nga mproposinga kwegamba tulinnye mu helikopita kimanyi sirinnyanga ku nnyonyi nkimanyi naye ngamba kyekindi mu bwongo gyafunayo nange atisi tuproposingire naffe nga tuli mu helikopita oba gyasobola okukikola lwaki nze SMS kisobola kubeera nga nkikola naye bali nange tubagaliza birungi byereere nnyo abantu abali creative in relationship kizibu nnyo omukwano gwabwe okubeera nga guggwawo olira nomba buli oyinza okugamba ebyange biri so perfect ya rabbi naye nga abantu abali creative mu relationship gamazima kizibu nnyo okubeera nga love esebengerera naddala nga libiri side bbiri omanyi waliwo mu mikwano gyaffe yetufuna bonna ne basuubira mbu omulenzi yalina okubeera creative yalina okubeera nga agaba yalina okubeera nga akola buli kimu mu relationship nedda naddala nga biri both sides ng'omuwala nawe oli creative ng'ogaba nga n'omulenzi naye ali creative naye ate nga agaba okubeera creative n'okugaba byanjawulo oyinza okubeera ng'ogaba naye nga by'ogaba atobigabira mu ngeri eri creative naye nze nenfuna ka sweet naye nenkamugabira mu ngeri eri creative ngwamuwadde Range Rover oba BMW nembeera nga nkusinze so relationship eri all about creativity kapyaki so that muno wonna omukwana wadde omufumbiddwa olina osigala ng'omukwana paka we mulifa oba paka Mukama Katonda wali bajjulira mu bulamu bw'ensi eno nga tolekedda osigama mbu oyo wewaka kasayi namu twekwana dda buli kimu nedda olina osigala ng'omukwana paka muliva mu bulamu bw'ensi eno as long as oyo gwe wasimayo mu bangi naye bambye no propose yabadde y'amaanyi nnyo sajja yakoledde ddala byenina okubeera nga nkola amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media obeera yagadde story yange nkoze kankusaba bambye subscribing nga no SMX media tojja kubeera ngu missing updates zonna okuba no SMX media SMX I sign out.